Tweyanzizanyo His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi mukama waffe tusiimye nnyo. Olunaku olwaleero pulezidenti waffe, pulezidenti wa bannayuganda, pulezidenti w'abantu mu kaseera ng'abaana bali kudda ku masomero, pulezidenti waffe omulungi omulonde Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi ate agabudde era ng'ono awadde abaana abasoma ebikozesebwa eby'enjawulo omubadde ebitabo. Ate era ng'abadde ne mami Babi Tongo Kyagulanyi bwe batyo bagabudde mukama wange Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi awamu ne mama Babi Tongo Kyagulanyi bagabudde abayizi baffe. Abaana b'abalwanyi, abaana baabo be basibidde mu makomera ab'enjawulo. Kakati oba ono Kiwulenge Ssewazike Gravity bino wabiraba byatabitwalanga kuugabula. Manyi Ssewazike ono agenda mu maaso n'okulowooza nti ategeera nnyo, agenda mu maaso n'okwefuula buli kimu, agenda mu maaso n'okulowooza nti nno ebibye byatereera era agenda mu maaso n'okweyita ow'enjawulo. Ssewazike Gravity Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi ng'okyambanja enjawulo. Twongera okujjukiza nti ate munnange muganda wange Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi n'obuvunaanyizibwa obw'enjawulo n'abaana ab'enjawulo balabirira, naye mu oluusi eby'okutegeera kwammwe mulwawo okutegeera ate era temuyinza obutategeerera ddala. Ne His Excellency Secretary President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi ajja agenda mu maaso ate n'okubikola byonna ebyabalema. Mugende mu maaso n'okulowooza nti mutegeera nnyo, mugende mu maaso n'okwefuula abagezi. Kasita nakimanya nti nno n'omusiru akula nalekerawo abantu abasinga obbawa respect. Natunuulire Ssenkubuge siyaasa ng'ayogera. Ssenkubuge bw'aba alina abaana ab'obuwala ewuwe mbasaba temuwasaayo kubanga busiru bwerere bwe mujja okuwasa. Natunuulidde omanyi kati gavumenti ya Museveni abantu bane bakozesa mu phases balinga abadduka lire olugiranga egamba kenza akati okakutte nnyo kati kaweemu Pastor Bugingo. Pastor Bugingo bw'akakwata ng'agamba kati gw'okakutte nnyo kati gwe kaweemu kaani lw'omushana bw'akatanga agamba ate gw'okakutte nnyo kati kaweemu Ssenkubuge nga naye akwata nga n'omulala naye njagala kujjukiza abantu mmwe mulowooza mulwanagana na Bobi Wine mulwanagana n'abantu olw'ensonga eno struggle teri si ya Bobi Wine mu Katonda ne bw'aba taliwo tudde struggle ejjagenda mu maaso. Mandela bamusiba emyaka egisoba 20 mwe mugamba muna baali balwanira obwenkanya mu South Africa baavaawo baasigalawo kubanga bye ebizibu tebyavaawo. Kati gojja lwanagana ne Bobi Wine olowooze muno kyekizibu kyammwe si kyekizibu kyammwe mmwe kizibu mwe nga mukyaliwo abantu bangi bagenda okweyongera okujja buli lukya era bakyabakozesa nnyo gavumenti ekyaspendinga ssente nnyingi nnyo ku mmwe. Mwe ba useful idiots mbajjukiza ffe we are here to sit. Mujja twala be mutwala mu makomera abalala bajja genda gye bagenda but we are here to sit kubanga ebibye mukoze n'ebyekisiru bingi mu ggwanga tetujja kuyimirira. Uganda nsi yaffe ffe tetukowangako eggwanga lyaffe twakowa bukulembeze bwammwe n'abajega abalingamu. Natunuulidde Gravity muyiika ndusu ne ngamba labona omujega tunuulira gye wava tunuulira ewammwe watugamba gweka gwaliyo gwalina n'emmotoka golowooza abaliyo bonna basoofuna gwe byofuna tasobola kitegeera ono omujega n'otunuulira katono omusajja omukulu amagezi ge busiru simanyi ye Ssenkubuge pozi ye siyaasa. Natunuulidde mu butuufu ne ngamba naye era mu butuufu omuntu y'aba omusiru era akula era omusiru aba n'obusiru bwe bwebwo oba akuze oba akaddiye oba akoze eki ne waba ayambadde essuuti era obusiru asigala nabo. So kye nategedde mu eyo embeera naye nze mbajjukiza we are here to sit ate okulwanira eggwanga lya Uganda biyinza obutagguka leero naye tujja kulemezaamu ppaka. Nze mbawadde ekyakulabirako ekyaba South Africa ebbanga esoba mu myaka 20 baalwana paka ebaafuna obwenkanya bwe baali banoonya naffe tujja kubufuna. Omanyi eggwanga Uganda lijjuddemu amawano. Mu ggwanga Uganda mw'osanga omuyimbi
ayimirira mu maaso g'omusajja yawamba obukulembeze bw'eggwanga n'amugamba tulina eddwaliro twagala okuzimba ku property y'omuyimbi naye nga property gyagala kuzimbako eddwaliro property omuyimbi oyo yagikolerera ng'akyali muyimbi oba onfuna kwegamba otabulwa mwami wankobe omusajja gw'oyimiridde mu maaso be basolooza emisolo gy'eggwanga yabbye sente z'omuwi w'omusolo mu ggwanga omusajja gw'oyimiridde mu maaso ensonga lwaki tetukyalina banka gavana yakolanga banka gavana gw'oyimiridde mu maaso omusajja oyo omusajja gw'oyimiridde mu maaso oyo alina sikoya mayilozi z'amataka ge babbye ku bantu mbuuza lwaki si gw'osabye ettaka we musobola okuzimba eddwaliro wandimugambye owange tuwe ettaka tusobole tugambe Bobi Wine atekeke eddwaliro lwaki si bw'omugambye okitegeera mwami wankobe ng'oli mu maaso g'oyo omusajja obaga bakamaabo omanyi basajja bwe mwefuula abagezi naye ate muli bayungwe nnyo amagezi amatono mulina mangi okitegeera kiri bwe kiti mwami wankobe ne gurupu yo ne bakamaabo abakutumye n'abantu ba NRM mwenna the challenge zone era Secretary General Luisi Rubongoya Joel Ssenyonyi ne Bobi Wine obanga katambi kaye kano okalaba bana abasajja tubazanye filimu yaabwe anti mwagala kuzimba ddwaliro si bwe guli tulina eddwaliro nga baabawa ettaka emyaka 5 emabiga eddwaliro ly'erubowa kitegeera diremedde musingi naye mukubiddeko ssente z'omuwi w'omusolo empitirivu nga ne gye buvuddeko supplementary budget yeyise okitegeera mwasaba ssente muziwe Ruth Acheni bw'agenda ku monitoringa eddwaliro eryo eyitavanga mu musingi okitegeera eddwaliro etavanga mu musingi kaakati tukole bwe tuti eryo eddwaliro lyennyini limubeera muwa Bobi Wine tujja kusonda naye za nusu 10,000 I for one nja kusonda eddwaliro eryo okitegeera lizimbibwe tubasaba bekikwatako ku secretariat challenge tujikirize challenge tujikirize yo kuzimba eddwaliro naye nga twagala kuzimba ddwaliro lya Lubowa babiddeko ssente y'omuwi w'omusolo nga neje buvuddeko munnamawulire yagenda okulaba eddwaliro eryo alikoleko okunoonyereza mwamukwata ne mumusiba eryo eddwaliro ly'e Lubowa litwagala okuzimba challenge accepted tujikirize twagala kusonda ddwaliro lya Lubowa tuli milioni 4 mwezi ne tunava mu nusu 10,000 twagala tubalage nti eri eddwaliro lisobola okuzimbibwa just mu mwaka gumu nilibeera nga liwedde mukikoledde emyaka 5 terivanga mu musingi mwami wankobe omusajja gobadde mu maaso okitegeera baludde ebbanga basoloza ssente z'omuwi w'omusolo bwe mubeera nga mwagala Bobi Wine akole bye mwagala okukola temudda musoloza ssente z'omuwi w'omusolo obuvunaanyizibwa mu bukwase Bobi Wine okusoloza ssente z'omuwi w'omusolo enguudo zijja zimbwa amalwaliro gajja tereera amasomero g'abaana amasomero gajja tereera abasomesa buli kimu kijja kutereera eyo mpise na wala eyawangula obuyinza waali obukulembeze waali ye Bobi Wine bibalemye mutambule mutuviire eyo mpise wala eyabuwangula waali mutambule mutuviire muve mu ntebe y'omwana kusegeera n'olwensonga bwana wankobe bw'obadde nabo gw'osisinkanye abbye ettaka ly'abaana Uganda gw'osisinkanye yabbye ssente z'omuwi w'omusolo gw'osisinkanye be bali mu kulya ssente z'omuwi w'omusolo erizimba eddwaliro ly'e Lubowa kati ffe twagala ddwaliro lya Lubowa lyetwagala okusonda okuzimba challenge zone twagala kuzimba ddwaliro lya Lubowa tambuza vidiyo eno etuuke ku buli muntu wa NRM babisodde bonna abagwagwa abadde bagamba nti Bobi Wine azimba amalwaliro Bobi Wine azimba eddwaliro twagala kuzimba ddwaliro lya Lubowa litwagala okusonda eddwaliro ly'e Lubowa limuludde ebbanga mubbirako ssente z'omuwi w'omusolo twagala ddwaliro lya Lubowa twagala okuzimba Lubowa hospital twagala okuzimba challenge accepted twagala ddwaliro lya Lubowa hospital lizimbibwe Bobi Wine isaakabbo twagala kuzimba ddwaliro lya Lubowa hospital tukoyo obuyaye bwammwe
Twaga tubattire mu firimu zammwe ze muzannya. Mwe mwefuula nnyo abagezi muli badongo nnyo. Yesu wako mulina obumundu muli badongo. Batu challenge tugikirizeyo kuzimba eddwaliro naye nga twagala kuzimba ddwaliro lya Lubowa. Babiddeko ssente y'omusolo nga ne gye buvuddeko munnamawulire yagenda okulaba eddwaliro eryo alikoleko okunoonyereza mwamukwata ne mumusiba. Eryo eddwaliro ly'e Lubowa litwagala okuzimba. Challenge accepted. Tugikirize. Twagala kusonda ddwaliro lya Lubowa tuli milioni 4 mwezi. Netunava mu nusu 10,000 twagala tubalage nti eri eddwaliro lisobola okuzimbibwa just mu mwaka gumu nilibeera nga liwedde. Mukikoledde emyaka 5 tirivanga mu musingi. Mwami Wankobe omusajja gobadde mu maaso okitegeera baludde ebbanga basoloza ssente z'omusolo bwe mubeera nga mwagala Bobi Wine akole bye mwagala okukola temudda musoloza ssente z'omusolo obuvunaanyizibwa mu bukwase Bobi Wine okusoloza ssente z'omusolo enguudo zijja zimbwa amalalo gajja tereera amasomero g'abaana amasomero gajja tereera abasomero. Omusajja goyimiridde mu maaso be basoloza emisolo gy'eggwanga yabbye ssente z'omusolo mu ggwanga. Omusajja goyimiridde mu maaso yensonga lwaki tetukyalina banka gavana yakolanga banka gavana goyimiridde mu maaso omusajja oyo. Omusajja goyimiridde mu maaso oyo alina square miles z'amataka ge babbye ku bantu. Mbuuza lwaki sigosabye ettaka we musobola okuzimba eddwaliro? Wandi mugambye owange tuwe ettaka tusobole tugambe Bobi Wine atekeke eddwaliro. Lwaki siwe omugambye? Okitegeera mwami Wankobe ng'oli mu maaso g'oyo omusajja obaga bakamaabo omanyi basajja bwe mwefuula abagezi naye ate muli bayongwe nnyo amagezi amatono mulina mangi. Okitegeera kiri bwe kiti mwami Wankobe ne gurupu yo ne bakamaabo bakutumira n'abantu ba NRM mwenna. The challenge zone era Secretary General Luis Rubongoya Joel Ssenyonyi ne Bobi Wine obanga katambi kaye kano okalaba bana basajja tubazanye firimu yaabwe anti mwagala kuzimba ddwaliro si bwe guli. Tulina eddwaliro nga baabawa ettaka emyaka 5 emabiga eddwaliro ly'e Lubowa kitegeera diremedde musingi naye mukubiddeko ssente z'omusolo empitirivu nga ne gye buvuddeko supplementary budget yeyise kitegeera mwasaba ssente muziwe Ruth Acheni mbwagenda ku montalinga eddwaliro eryo eyitavanga musingi kitegeera eddwaliro etavanga musingi. Kaakati tukole bwe tuti eryo eddwaliro lyennyini lyemubeera muwa Bobi Wine tujja kusonda neza nusu 10,000 I for one nja kusonda eddwaliro eryo okitegeera lizimbibwe. Tubasaba bekikwatako ku secretariat challenge tugikirize challenge tugikirizeyo kuzimba eddwaliro naye nga twagala kuzimba ddwaliro lya Lubowa. Babiddeko ssente y'omusolo nga ne gye buvuddeko munnamawulire yagenda okulaba eddwaliro eryo alikoleko okunoonyereza mwamukwata ne mumusiba. Eryo eddwaliro ly'e Lubowa litwagala okuzimba. Challenge tubasaba bekikwatako ku secretariat challenge tugikirize challenge tugikirizeyo kuzimba eddwaliro naye nga twagala kuzimba ddwaliro lya Lubowa. Babiddeko ssente y'omusolo nga ne gye buvuddeko munnamawulire yagenda okulaba eddwaliro eryo alikoleko okunoonyereza mwamukwata ne mumusiba. Eryo eddwaliro ly'e Lubowa litwagala okuzimba. Challenge accepted. Tugikirize. Twagala kusonda ddwaliro lya Lubowa tuli milioni 4 mwezi. Netunava mu nusu 10,000 twagala tubalage nti eri eddwaliro lisobola okuzimbibwa just mu mwaka gumu nilibeera nga liwedde. Mukikoledde emyaka 5 tirivanga mu musingi. Mwami Wankobe omusajja gobadde mu maaso okitegeera baludde ebbanga basoloza ssente z'omusolo bwe mubeera nga mwagala Bobi Wine akole bye mwagala okukola temudda musoloza ssente z'omusolo obuvunaanyizibwa
mu bukwase Bobi Wine okusoloza sente z'omuwa omusolo enguudo zijja zimbwa amalwaliro gajja tereera amasomero g'abaana amasomero gajja tereera abasomesa buli kimu kijja kutereera eyo mpise na wala eyawangula obuyinza waali obukulembeze waali ye Bobi Wine bibalemye mutambule mutuviire eyo mpise wala eyabuwangula waali mutambule mutuviire muve mu ntebe y'omwana kusegeera n'olwensonga bwana wankobe bw'obadde nabo gw'osisinkanye abbye ettaka ly'abaana Uganda gw'osisinkanye yabbye ssente z'omuwi w'omusolo gw'osisinkanye be bali mu kulya ssente z'omuwi w'omusolo erizimba eddwaliro ly'e Lubowa kati ffe twagala ddwaliro lya Lubowa lyetwagala okusonda okuzimba challenge zone twagala kuzimba ddwaliro lya Lubowa tambuza vidiyo eno etuuke ku buli muntu wa NRM babisodde bonna abagwagwa abadde bagamba nti Bobi Wine azimba amalwaliro Bobi Wine azimba eddwaliro twagala kuzimba ddwaliro lya Lubowa ditwagala okusonda eddwaliro ly'e Lubowa limuludde ebbanga mubbirako ssente z'omuwi w'omusolo twagala ddwaliro lya Lubowa twagala okuzimba eddwaliro property omuyimbi oyo yagikolerera ng'akyali muyimbi oba onfuna kwegamba otabulwa mwami wankobe omusajja gw'oyimiridde mu maaso be basolooza emisolo gy'eggwanga yabbye sente z'omuwi w'omusolo mu ggwanga omusajja gw'oyimiridde mu maaso ensonga waki tetukyalina banka gavana yakolanga banka gavana gw'oyimiridde mu maaso omusajja oyo omusajja gw'oyimiridde mu maaso oyo alina square miles z'amataka ge babbye ku bantu mbuuza lwaki si gw'osabye ettaka we musobola okuzimba eddwaliro wandi mugambye owange tuwe ettaka tusobole tugambe Bobi Wine atekeke eddwaliro lwaki si bwe mugambye okitegeera mwami wankobe ng'oli mu maaso g'oyo omusajja obaga bakamaabo omanyi basajja bwe mwefuula abagezi naye ate muli bayungwe nnyo amagezi amatono mulina mangi okitegeera kiri bwe kiti mwami wankobe ne gurupu yo ne bakamaabo bakutumye n'abantu ba NRM mwenna the challenge zone era Secretary General Louis Rubongoya Joel Ssenyonyi ne Bobi Wine obanga katambi kaye kano okalaba bana basajja tubazanye filimu yaabwe anti mwagala kuzimba ddwaliro si bwe guli tulina eddwaliro nga baabawa ettaka emyaka 5 emabiga eddwaliro ly'e Lubowa kitegeera diremedde musingi naye mukubiddeko ssente z'omuwi w'omusolo empitirivu nga ne gye buvuddeko supplementary budget yeyise okitegeera mwasaba ssente muziwe Ruth Acheni bw'agenda ku monitoringa eddwaliro eryo eyitavanga musingi okitegeera eddwaliro etavanga musingi kaakati tukole bwe tuti eryo eddwaliro lyennyini limubeeramuwa Bobi Wine tujja kusonda neza nusu 10 I for one nja kusonda eddwaliro eryo okitegeera lizimbibwe tubasaba bekikwatako ku secretariat challenge tujikirize challenge tujikirize yo kuzimba eddwaliro naye nga twagala kuzimba ddwaliro lya Lubowa babiddeko ssente y'omuwi w'omusolo nga neje buvuddeko munnamawulire yagenda okulaba eddwaliro eryo alikoleko okunoonyereza mwamukwata ne mumusiba eryo eddwaliro ly'e Lubowa litwagala okuzimba challenge accepted tujikirize twagala kusonda ddwaliro lya Lubowa tuli milioni 4 mwezi ne tunava mu nusu 10 twagala tubalage nti eryo eddwaliro lisobola okuzimbibwa just mu mwaka gumu nilibeera nga liwedde mukikoledde emyaka 5 terivanga musingi mwami wankobe omusajja gw'obadde mu maaso okitegeera baludde ebbanga basoloza ssente z'omuwi w'omusolo bwe mubeera nga mwagala Bobi Wine akole bye mwagala okukola temudda musoloza ssente z'omuwi w'omusolo obuvunaanyizibwa mu bukwase Bobi Wine okusoloza ssente z'omuwi w'omusolo enguudo zijja zimbwa amalwaliro gajja tereera amasomero g'abaana amasomero gajja tereera abasomesa buli kimu kijja kutereera eyo mpise na wala eyawangula obuyinza waali obukulembeze waali ye Bobi Wine bibalemye mutambule mutuviire eyo mpise wala
eyo yembeera omukulu kulabita omutoju kiba ekyokuyiga gy'oli. Baako ky'oyiga, baako ky'ogamba okulaba nga tutereeza eggwanga lino olina kubaako ky'oyinza okukola. Tukusuubiza n'okutegeeza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, His Excellency the Great President of Uganda, ajja bikola byonna, buli kimu kijja kukolebwa era buli kimu kijja kuba kya buwanguzi. Tuli basiimu nnyo Mukama waffe. Tusaba Uganda eyawamu etambulire wamu, tutereeze eggwanga lyaffe, buli kimu tukikole wabula ffe tusiima busiimi Mukama waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olw'omukwano gw'atulaga n'okwagala kw'alina gye tuli, okulaba nga tutereeza buli kimu kyetwagala Uganda yaffe ebeere, naye twesiimye nnyo okuba ne pulezidenti omugabi. Abatalaba bugabi bwe be ba gravity ab'ennugu, abamuwulirako ennugu, abamuwulirako efujja, abamuwulirako effutwa. Ne tujja bagamba mujja kwetereeza mwekka.